Waliwo pulaani ey'okuwa omukulembeze w'abantu His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutwa, era nga pulaani eno erimu akabinja k'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba awamu n'agasajja ge g'ateeseteese. Omanyi ne Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali ava mu National Unity Platform ng'agenda okubba ssente, yaleka ayina abo emiti gye gyazimbye mbu ng'alowooza nti in case Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aganye okukkiriza ebyo ebyamufoosinga oba bitali ku mitendera gya bannayuganda nga twagala otambuza eggwanga, mbu asobole okuba nga amuyisaawo, basobole okuba nga bamutta mu ngeri etategeereka. Ne muganda wange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti ate ensonga efuukidde ddala nzibu. Mathias Mpuuga Nsamba yakola byakola ng'alowooza ensi egenda mwanukula, ng'alowooza ensi egenda muwa amatu, ng'alowooza ensi egenda muwa obudde. Naye ate munnange kimwewuunyisizza nti ensi gye yalowooza nti egenda muwa obudde, ate ensi egaanye, era bannayuganda bagambye nedda ekimala kimala. Bw'atyo n'akozesa olukujjukujju olw'okwagala okuwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutwa ng'ayita mu bantu abamu. Manyi mu nsi tugiyitamu naye tutambula n'abantu ab'enkwe, etambula n'obuntu nga buli omu alina kyalowooza ekye, era nga buli omu alina plan ze, strategies ze ez'enjawulo. Ffe tubeera eno nga tulowooza birala nga n'abantu balowooza birala. Kati ye Mathias Mpuuga Nsamba option gye yalowoozaako okukola yakuwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine butwa, naye twongera omutegeeza nti asanze ensi eraba. Buli kimu bakikoze, katemba bamukoze, byonna bigaanye. Buli kye bagezaako okukola munnange kigaana, ne Katonda alaba era amanya abalabi bwe bali n'abatusemberezaayo eri, n'atuwa omuntu omutuufu alabye nga tukaabye nnyo emyaka 4 nga bannayuganda bali mu kaaba, naye okukaaba amaziga gaffe galabika nga gasitoka. Ne mugenda mu bintu bya muhoozi n'ekitaawo be basse eggwanga lino, be babbye eggwanga lino. Mpuuga ali omu ku balyake anoonyezebwako. Oyo Abedi Bwanika mumumanyi, ye yakulemberamu n'ebijambiya ebyatta bannayuganda ne bawaayiriza muganda wange Muhammad Seggirinya. Saagala muntu n'omu ababuzeebuze. Ekyokubiri, wafiisi zammwe muziwadde eri muhoozi, era kye mubala mwakoze zi pulogulaamu Museveni n'abasuubiza mwe mukube ennuupu mugiteeke ku ttaka, ne bwe kinaaba kitya mujja kuddayo mu paalamenti, oba musazeewo kujja independent, oba mukoze kabiina kammwe, anti amaanyi g'emmundu mugayina. Abedi Bwanika okuumibwa, njala nabyo mbiraga abantu, okuumibwa ngaani? Nombako omukyalo w'e Masaka bakuwadde security, okuumibwa ngaani? Bino ebintu twabyogerako mukama wange President. Bano abasajja ekigenderwa kyabwe kinene, missoni yaabwe nnene. Kati njagala owulirize message eno era owulirize video eno, ngenda kulaga ekisembayo. Ntandise ntya? Kakati nga ngenda ku video eno nga nterezaamu wano, njagala omubaka gwe bayita Joyce Baagala ajje, n'omukyala Anifa Nabukeera ow'emukono ajje, n'abagambye David Lewis Luwongoya njagala ojje kubanga nayo ka script ko wano katini mukulu David Lewis Luwongoya. David Lewis Luwongoya njagala mutagingire kubanga waliwo akantu wano kenjagala Secretary General njagala ojje ku video yamba buyambi kubanga zino ensonga zaatugezeeko ssebo. Era okimanyi ti Abedi Bwanika yalemesa Moshi ali awo abadde akola ku secretariat, n'amulemesa ssebo okumuwa oba personal assistant wa Joel Ssennyonyi, n'amulemesa mbu agenda kunesimbako, n'agende Wanita Among, bano abantu balwanira bufo, n'amulemesa. N'Empuuga ye yabitwalira Anita Among nti mwamanyi Mpuuga nga bwagira mwamba omuvubuka oyo nno temwali muwadde kubanga ayagala kwesimbako Honorable Abedi. Ne bamulemesa Moshi, ne bagamba tagenda kubeera personal assistant wa Ssennyonyi. Awoteera akabondo k'abasajja bano. Essaawa zino basitudde muhoozi ali Masaka, woteeri ya Mpuuga mwe yasuze, woteeri ya Mpuuga Hotero Zebula muhoozi waali, Babbalamu we baliira. Bino ebintu tuzze tubibagamba, ne mutuyita ababi, ne muganda wange Fred Lumbuye, muganda wange Kojja Omugezi, nga twogera ku nsonga zino bangi ne mulowooza tuli mu kubuzaabuza ggwanga. Ensi ekunamizza abasajja bano, ne mission ey'okutta Waiswa Mufumbiro tugimanyi. Mbalayirira mugeze mutte Waiswa. Mpuuga Waiswa n'afiira wano, okikuvunaanyizibwako. Waiswa Mufumbiro ne mumutta. Waiswa Mufumbiro ne mumutta.
omanyiza asobola okubagamba bano nkyogerera wano Waiswa Mufumbiro ne mumutta ekiddako toweebuuza ekizimbe kye kyadda tamanyi tumanyi wekiri ekizimbe kyo ekiri wano Enankulabye nga kulidda ku Masiro tukimanyi Mataasi Mpuuga ekiriraanye wano ng'ewa Gundi ewa Misa Kisemakula tukimanyi ulira ebizimbe kulwe Masaka Kyengera Mooro tukimanyi nkugamba wattira Waiswa Mufumbiro wemuttira Waiswa Mufumbiro kubanga mmwe abalina amaanyi g'emmundu mumutiisatiisa abasajja babadde bamusazeeko Waiswa Mufumbiro omusogo oyo ne mumutta Katonda muggulu President Kyagulanyi bajja tutwala mu kkomera ffe bajja tutwala mu kkomera bakufiirayo Mathaasi Mpuuga Abedi Bwanika Mufumbiro mugeze mumutte nze mumiransana ndaba omutwe gwe nnina gusitowa kilo mmeka era ne byoyine Masaka tubimanyi n'amakaaga agawana Ekyengera amakaaga ag'omu Soweto ne bakyala bo tubamanyi n'abaana bo tubamanyi ne gye basomera tumanyiyo ne ba girlfriend tubamanyi Waiswa Mufumbiro nkimanyi meeting zaatudde ekigendererwa kyammwe kwe kulaba nga mujjawo abali mu balumiriza Waiswa Mufumbiro totya fe tetugenda kusaba security ya Museveni nga bo tetugenda kusaba mundu zitaba na Uganda baffe bakomuledi bannaffe tetugenda kusaba bataka batwogerere tujja kweyogerera era message ebatuukeko tugamba Mpuuga Mathias Mufumbiro mwesonyiwe era amubadde mumulondoole ebbanga lyonna ne mwogera ku zi TV ne bamugoba ne mwogera ku zi radio naye ajja kwogerera ku zaffe era Mathias Mpuuga Abedi Bwanika n'akabondoko mugeze muto omusoga waliwo abatattika Mpuuga waliwo abatattika era mwe bamutunulaawo nti abatulemesa be bano era wavaayo ojolonge balooya abeetolodde Kyagulanyi mboba ebigezo tebaabikola obuyigirize bwo tebwenkana na bwa David Lewis Luwongoya is a Harvard student Luwongoya is a Harvard student Bobi Wine yabategeererawo mwajja wano nga mwegatta ku people power ne musayininga memorandum mu kaakati tonsimbako era emirundi gye wakubira president ng'omugamba Lukwaga Gundi mbidda ndi bubi taata walikoze bwoti jjukira akaseera ako era bwe mwajja ne musayininga ono Sseggona Majwala babitaani Magoola yali abuli bubi abasajja bano ne bajja nga balowooza nga biri bye babaddemu mu byobufuzi olina kuba omugezi waliwo omuntu omukozesa mu kaseera ke Mpuuga kituufu akaseera akamu twali tukwetaaga era lwaki kubanga naawe wali otwetaaga president yali akwetaaga nga naawe omwetaaga era ewamu nga tulina openetratingawo olw'obulungi bw'okukyusa ensi eno era Kyagulanyi yali amanyi ebikolwabo abantu abanene bangi Badokita Besigye omulamuzi Kayinehamba baamugamba lwaki osembeza omusotoogo weko tuwaaka yazimbamu ebizimbe banne baba bagamba tukeera kutambula ye nga yatudde dda n'ekayihura Medadi Sseggona ne Mathias Mpuuga nsaba muveeyo ku mafuta ga kayihura temwaliko lisiti twali bavubuka bato obudde obwo nali mu seminare amafuta abasajja baali banyoga bwereere era ne kati banyoga bwereere abo Sseggona lisiti yafuluma wano nga babawa amafuta muloza twabyerabira lisiti yafuluma nga Matayo Mathias Mpuuga Medadi Sseggona nombako omweye Butambala amafuta nga banywa aga kayihura gabwerere kayihura baali bamuwaaki yali muganda wammwe mwali babaka naye nga amafuta munywa gabwerere era njagala message eno ngikubewo nze mumiransana tambuza video mwe musaaga mwamanyidde Kyagulanyi mu family rule etya muganda wo Kagumba ye PO Sadabu Kitatta mwana wa mutoowo bwe wali otadde mu ofisi ya lopu n'otuuka eyo kumanya oli musajja mubi Joro Ssenyonyi n'ogamba Anita Amongi kendeeza abakozi ba Ssenyonyi
abawa tewalinga kakuŋŋuuta oba ebitabo tebiwera bonna nga babawa kuba Kagumba talina diguli. Mpuuga ne mutuuka mwe waliwo sister wa Babi. Sister wa Babi si Munnayuganda. Sister wa Babi Bulenda okola mu parliament si Munnayuganda. Bannange bote bw'abanga alina obuyigirize agenda alima ennyanya. Agenda alima ennyanya olw'okuba sister wa Babi. Mukube gwe Muganda Kagumba ye PA. Mukowo naku musana gwe wa kaadi yaffe ya Nnyendo Mukungwe ye meya. Girlfriend ye mbaka Masaka district. Katika ndete bidi yetu omanyize sagala kunyiza Mpuuga tuli mu swawumu laba byotutaddemu singa ka tuli mu kwetondera Nazimungu Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam president Alieri toyogera ku byagundi documentary video etufuka etandike Abedi otutemuozi mu ofisi yo Mpuuga ne Juliet Kakande muri mukunama era temunakyegaanako mugenda gamba kakati manyi bayaye bagaga kakati ebisumuluzo byagudde
ate ebisumuzo byagudde Balamu n'abironda. Balamu bw'amala bironda n'abitukanyugira. Kaakati Nnyendo Mukungwe tujja. Meeting esooka president agenda wa Musinyangobya. Tumuleetako awo wa Musinyangobya. Omanyi ewa Musinyangobya awo Bobi Wine alina oluganda ku Musinyangobya. Kaakati Bobi Wine olutuuka omanyi ogenda ekitovu oyita mu Nnyendo ajje alabe ku Musinyangobya. Amwebaze bwe tumalirizaawo tumutwale e Bwanda tuyite mu Nnyendo Mukungwe awo mutegere who is the transformer of power. Bano abasajja njagala okubakakasa nti essaawa ze tubalimu nga ntunuka. Puga atuyanye nzibadde sirabanga wa kitiibwa yagonze ali mu nju entuyo azisazanga bwenzisala. Owedda balinda kiki ekigenda mu maaso. Omusajja agenda fulumya ki oyo yekyagulanye. Amawulire gonna abamu tewali ntalo ziri mu Nuupu. Kano tuli abeFDC mu Nuupu egudde ng'ebibiina ebiraffe ssente tuzigobeddewo. Neyaziridde ne tumugoba kati egudde etya basiru mmwe mulinga embizzi. Stagafula Swaitani njogedde kansala Nusufa Nakato okutumidde. Abasiru bali ku leediyo befudde banalayisa befudde ab'ekitalo. Nuupu egudde era nno ekiri mu bibiina mu Nuupu tewaliyo kizibu. Omubbi ekibiina kimugirirawo era eyabadde aleese ssente z'ekibi twamwedistansinze ne ssente ze kati ani omulala gwe mwogerako akulembera Nuupu yekyagulanye. Is the revolutionary leader yalidde ssente mwabeFDC mwatudde ekira mwe kigenda okwolona ebibiina mu kiraba nabagamba Dokita Besigye ssebo tewali ssente yazze mu NUP. Mukwano gwammwe Mpuuga twamwogedde nga bukyali. Mwabamwe mubadde mubasirikira. Abamwe nga bali ku ssente za Salimu Sale ne bazimba ebizimbe. Oye Bobi Wine era nalabye ono w'obulevu obweru simanya bamuyitaani omusajja Gasumba noti Gasumba bamuyita Samsoni Kasumba ng'ali mu kujejemba. Abo bonna basasule Nuupu tegenda kugwa. Emirandira gye tuliko ne values tuzigoberera. President Kyagulanyi yagamba ne bw'oba Edi Mutwe nga gw'ozireese muganda wange nja kunaabira. Ekyo kyekyabalumye. Lucifer Nakato temuggyako kigere mwenna bakomanda. Bano abasajja baagala tuzaayo eri gye twava. Bobi Wine akoze rekodi eyabalema muzunga mu byobufuzi ovudde mu kibiina kino mulinga mizozi temusobola kutuula. Dipi mumaze gitunda mwaloza ne Nuupu mujja gitunda waakalye tewali kigenda kusoboka. Era tugenda kunyiiga bafutu soja mwenna Masaka. Mkunga tewali yagiyimiriza. Mukunge paka kuwulira bubi. Oyo Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga mubaleke egyo mirambo giri mugenda mu mochari. Egyo mirambo tetukyayagala muntu amalamu bannayuganda maanyi. Mpuuga n'oyima ku CBS n'okudaalira bannayuganda nga b'olina ssente nga bwe wazimba sitagafula. Sikwatwako ndi nantagambwako kasajja fuba kamennyo naye owulidde social media oje wano tukuba na stop uncensored. Basajja mmwe no batulya nga bameketa amannyo babalukanga ebiberenge bamanyira Kyagulanyi yakufuula bwoli wali mu dipping oli mwa Mpuuga nkujjukira bulungi ebintu obifunidde ku mulembe guno. Kyagulanyi mwebaze teyali mukwano gwe emyaka mabega nakuwa bwa deputy president nakuwa bwa commissioner nakuwa bwa rope naye otuuza meeting zimuta. Mulina Anita Amongi Sseggona muli mukwesika mabeere mu kamera semuju
singa katuli mu kwetondera nazimungu Allah subhanahu wa ta'ala nombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam president alieri toyogera kubya gundi documentary video tufuka etandike Abedi otutemuozi mu ofisi yo nempuga ne Juliet Kakande muri mukunama era temunacheganako mugena gamba kakati manyi bayaye bagaga kakati ebisumuluzo byagudde ale ebisumuluzo byagudde balamu nabironda balamu amalo bironda nabitukanyugira kakati nyendo mukungwe tujja meeting esoka president agenda wa Musinyangobya tumuleta kawe wa Musinyangobya omanyi wa Musinyangobyawo Bobi Wine alina oluganda ku Musinyangobya kakati Bobi Wine olutuuka omanyi ogenda ekitovu oyita mu nnyendo ajje alabe ku Musinyangobya amwebaze bwe tumalirizawo tumutwale ebwanda tuyite mu nnyendo mukungwawo mutegere who is the transformer of power. Bana abasajja njagala okubakakasa nti essaawa ze tubalimu nga ntunuka Puga atuyaye nzibadde sirabanga wa kitiibwa yagonze ali mu nju entuyo azisazanga bwenzisala owedda balinda kiki ekigenda mu maaso omusajja agenda fulumya ki oyo yekyagulanye amawulire gonna abamu tewali ntalo ziri mu nuupu kano tuli abefudisi mu nuupu egudde ng'ebibiina ebiraffe ssente tuzigobeddewo neyasiridde ne tumugoba kati egudde etya basiru mmwe mulinga embizzi stagafula swaitani njogedde gansala nusufa nakato okutumidde abasiru bali ku lediyo befudde banalayisa befudde ab'ekitalo nuupu egudde era nno ekiri mu bibiina mu nuupu tewaliyo kizibu omubbi ekibiina kimugirirawo era eyabadde aleese ssente z'ekibi twamwedistansinze ne ssente ze kati ani omulala gwe mwogerako akulembera nuupu yekyagulanye is the revolutionary leader yalidde ssente mwabefudisi mwatudde ekira mwekigenda okwolona ebibiina mukiraba nabagamba Dokita Besigye ssebo tewali ssente yazze mu NUP mukwano gwammwe Mpuuga twamwogedde nga bukyali mwabamwe mubadde mubasirikira abamwe nga bali ku ssente za Salimu Sale ne bazimba ebizimbe oye Bobi Wine era nalabye ono w'obulevu obweru simanya bamuyitaani omusajja Gasumba nonti Gasumba bamuyita Samsoni Kasumba ng'ali mu kujejemba abo bonna basasule nuupu tegenda kugwa emirandira gye tuliko ne values tuzigoberera. President Kyagulanyi yagamba ne bwoba Edi Mutwe nga gwozirese muganda wange nja kunaabira ekyo kyekyabalumye Lucifer Nakato temujjako kigere mwenna bakomanda bano abasajja baagala tuzaayo eri gye twava. Bobi Wine akoze record eyabalema muzunga mu byobufuzi ovudde mu kibiina kino mulinga mizozi temusobola kutuula dipi mumazo gitunda mwaloza ne nupu mujja gitunda wakalye tewali kigenda kusoboka era tugenda kunyiga bafutu soja mwenna Masaka mkunga tewali yajimiriza mukunge paka kuulira bubi oyo Abedi Bwanika ne Mathasi Mpuuga mubaleke ejo mirambo giri mugenda mu mochari ejo mirambo tetukyayagala muntu amalamu bannayuganda maanyi Mpuuga noyima ku CBS n'okudaalira bannayuganda nga boyina ssente nga bo wazimba sitagafula sikwatwako ndi nantagambwako kasajja fuba kamenyo naye owulidde social media oje wano tukuba nani stop uncensored basajja mmwe no batulya bameketa amannyo babalukanga ebiberenge bamanyira Kyagulanyi yakufuula bwoli wali mu dipping oli mwavu Mpuuga nkujjukira bulungi ebintu obifunidde ku mulembe guno Kyagulanyi mwebaze teyali mukwano gwe emyaka mabega nakuwa bwa deputy president nakuwa bwa commissioner nakuwa bwa rope naye otuuza meeting zimuta mulina Anita Amongi Sseggona muli mukwesika mabeere mu kamera Ssemujju eyali atunda amawulire wana ag'obuzaava ng'atambula Ssebuggwawo yatukutugamba
ng'oli musajja mwavu Ssemujjuŋŋanda. Ssemujjuŋŋanda bakuzaala wali bijaba tata omumanyi. Musajja yava eri kusaidi za Rwanda ne Gundi ne Burundi najja ne tumwaniriza wano. Ibrahimu Ssemujjuŋŋanda ne bakuwa nobeera nga n'empisi tesobola kukomba mannyo. Ssemujju gwali mu kumanyira abaana. Ssemujju kugamba bafutu soja abatambula n'Ekyagulanyi bayivu. Askari akume wa Bobi Wine aina diguri abamu be mupije mutayina. Abamu abali musubi je mutayina bakasibate Moses bali ku diploma. Askari akume wa Bobi Wine so kwa bafutu soja Sauda Madada aina diguri. Temutuwa bawande moza tuli bakireresi nsi yetu taddaawo muganda wange Serefu Navas nkutumiddeko. Puuga igwe essaawa zino mbuulira obadde mu bwalida of opposition nga budget ya billioni 2 bafutu soja oweereddeyo bameka okujjako basanga mu loogi nga muli eyo mweyagala bweyagazi n'otunulya baagala Joyce baagala ne bantu mwe temujjukira wali ku NBS osoma mawulire bakuwa miliyoni 1.2 oyina okkeera n'obeerawo mu budde baagala ne weesimba w'emityana ku kaadi ya DP nga bamawu bamaze nakukulusanya bamawu bamaze kutawaanya DP n'ogwa n'ogamba nkoze ntya n'oddayo ku mawulire. Joyce baagala ntwatwa mukazi wattu nga kuba baawe mumanyi Joyce baagalwa njavayo kyegaani twala mu kooti baawe ono omuvubuka press secretary wa Museveni gwe bayita Sewava oyo musajja omweru ye baawe ebyo twabigumira musula mwenna mu kitanda omusajja wa NRM. Era omusajja oyo yankubirako na lumu n'angamba njagala okuba empuuga nemugamba ate empuuga nkuba waaki nampuuga ayagala mukyala wange nemugamba ffe tetukolera ku propaganda n'angamba ndeta evidence sofa nanteerawo nemugamba abasajja bwe mbyogerako bagamba nnumba abakulembeze abasajja bwe mbyogerako nemugamba Sewava ekizibu oli wa NRM sisobola kukolera mulimo gwonna bw'abanga omukulu